So osimulamuko kati nti presentation omwana bw'aba muwala ng'ozze waka ddala kwana najja ng'aleese kacaayi okaleetedde abagenyi lwakuba kano ka tray kanjawulo ka masappe ennyo naye ofuna tray ennungi. Ekyokubiri tray ya plastic togisavingirako bantu. Kati tuli ku mwana omuwala agenda okukola amakaago ng'oyagala ekintu ekirungi tokiweerako mwami wo plastic togiweerako mwami wo wabula bw'eba yeeriwo ogireeterako emmere naye togirekaawo. Togireka ku mmere. Twe bagitambulizaako bintu. Okyali nno ku Treman oluba n'abaguluba n'ebikopo bya plastic ng'omula boyfriend mwamuweeredde kyali. Nedda sikkiriza nti kyoba olina nedda. Mami eri abantu abagala plastic nga tayagala bbumba. Leka kigambe. Waliwo omuntu ali mu kyalo twabanga n'ebintu by'abagenyi. Ebintu by'abagenyi byabanga bikopo bya bbumba sigenda kuwa muntu yenna excuse. Guno omulembe sigenda kusonyiwa. Waliwo melamine ne plastic. Melamine asinga ku plastic ekitiibwa. Kati ebyebbumba bino ennaku zino abantu lwakuba ntitubikozesa nnyo naye twabikozesanga ewaka nga manya plastic twamukozesanga okowala abaana obbibongola okubyasa naye ekintu ky'abagenyi kya mugenyi kubanga bagamba omugenyi mugeyi. Era kyavangayo just ku mugenyi. Kivaayo ku mugenyi. Kati toŋŋamba ekikopo bwe kibanga kya 15 ekyebbumba ekya plastic kya nusu 100 njagala omuwala oleke kwesaasira ozisonde ez'ekikopo kya bbumba n'oba ofuna 2 mu nju nti abaana bonna abajja n'abagenyi bya plastic naye abajja abantu abakulu n'obawaayo ekyebbumba gyebiri era ne bwe kiba kya 3,000 ngambye 5,000 kubanga bye bisinga obungi n'ebisinga biri ku 2,000 ebyebbumba. Buno bwonna obulala buno obuki kati buno obubakuli gye buli mu melamine ne plastic kubanga nze mu maduuka ne supermarket simbulabayo. Buno obuntu gye buli era obwa plastic nga bulabika bulungi era ojja buteekamu ekintu naawe kye twagala presentation ya mmere omuntu agamba bannanga akabakuli naye ng'ebintu ebyo wandibimutedde ku kasowaani n'ebinyeebwa bitambula bikulukuta ojja laba busumbuusa ng'omuntu abukuteredde muno oba katadde kale kasowaani ko tekajja kudduka naye tuli ku kintu kye bayita presentation nti waliwo ebintu bye tugamba omwana omuwala tandika obbigula mpola mpola bigula obiteeka ewaka ogula buntu bwo mu nnyumba ya maama wo nogamba bwe naatuuka okusenguka bwe naatuuka okgenda mu bufumbo bwange nja kuba ninawo ebikopo kubanga waliwo ebintu by'ogenda otuuka eri ng'omwami alina by'otategeera. Byakwatamu amajaani bye yatandika nabyo kubanga abadde singo. Kitegeeza twagala ogende ng'omanyi ekyokkola. Abagenyi bwe bajja ewaka bazze tukyalira nnyazala ng'agenda ndiira mu ki nnyazala ng'agenda nywera mu ki emmere agenda gimuteeranga wa. Kati ensonga lwaki tukola ki twagala ebintu bino era lintweyanzizza osobola biteekaawo emabbali tunaagenda mu maaso zaayo ebibyo. So ensonga lwaki tubadde tubikulaga nti waliwo ebintu byetugambye ebitabadde wano kati mu programu yaffe eyagwa twabagamba ebbakuli za supu zijja nga za njawulo. Waliwo abantu b'ogenda osanga nga batunda ebintu bwe biti kasoosi kakabakuli kano akabakuli ka supu si kikopo kya mikono ebiri toli mwana kati kano butera kuba bubakuli bwa supu kati babitunda ojja ssanga ebintu ebimu biva mu Bachina biva mu Bajapaani obuntu bwawe buba bwa njawulo kati bw'osanga bwe kati kasupu lwakuba kano kaliko ekigambo supu naye bw'osanga akabakuli kano kaba kasoosa kaako ng'ekikopo ekibaako soosa kano kaba kasupu akabakuli oba waliwo butalina waliwo n'obutalina nga obubakuli bwe tubadde nabo ne kino kyennyini lwakuba eno nnene version nnene naye wabayo buno obutini so obwo bwonna bwa supu ne tugamba kati tukomyewo ekintu ebyo byonna tubadde tubyogerako ekintu ekirala kyangu ogenda mu supermarket n'osanga akantu bwe kati kanyuma nywesa supu naye katukaze ku muntu wa bulijjo ffenna ewaka akantu kano lwaki okeetaaga buli lwe tuwa abantu obutunda bumanyi okwesengejja kati kano kawanvu tekakwata mu ki mu giraasi tekabanga kano akajiiko ka sukaali kati ate era ne bw'oba olina jiiko ya bulijjo katugambe kale okozesa jiiko ya bulijjo tokusa engalo zo tezirina tuka giraasi n'oba otabulira wano waggulu
byetabula byetabula. so bw'oba Mukyala osaavinze juice teekawo ejjiiko ey'okutabula mu juice girasi yange ya juice yeeno nsooke njise wano girasi yange ya juice yeeno ogambye ejjiiko yange tetuuka togituusa eyange yadde tetuuse n'oŋŋamba ntabulire wano tokuba tolina gw'oyita kyembadde njagala buuza kuba omuntu akalabula n'akalabula kati ennaku zino abantu tebakyakuba nakuyita especially nga mugenda tostinga oba biki kati omuntu akola ki agitunuza butunuza eri muntu akwata bukwasi glass n'agiwanika bw'aba agenda tosinga n'atunuza eneewono gwe tugenda okukola ki ekyo nakyo mukitegedde bw'oba ogenda otostinga totandika paba ojja kukuba egirasi bugenda abamu bakyabukuba naye si kirungi kigenda kituumule